2023-2024 lwegenda okusomebwa ng'omugatte gavumenti esuubira okukozesa trillion 52 okusobola okuddukanya eggwanga lino kyokka we lutuukidde olwaleero ng'abantu ebyokulindirira embalirira baabivaako dda nga bagamba nti buli mbalirira ejja ebeera tegasa muntu wa wansi. Ekyatuleeta obutafaayo ng'abannaggwanga era ebintu bibagenda ebibasoma omwaka guli era bibagenda okuddamu era obufe obutafaayo tulaba nga bye bimu netulaba nga byatutamadda embeera eriwo. Sente bayisa zaabwe tebayisa zaffe ng'abannansi kuba ne obanga otunuulidde embalirira nga bagisenge kubanga bagiyisa sente ziyita wonna ku buli kitongole naye ate tezijja. John Walugembe akulira ekitongole ekitaba business entonotono ki Federation of Small and Medium Sized Enterprise agamba newankubadde ssente ezisinga gavumenti eteekateeka kuzijja mu musolo ogusoloozebwa kuno ekitandibadde kibi naye sirandiriitadde mu kukendeeza ku nsaasaanya yaayo kubanga bingi ebiteekebwamu ensimbi empitirivu ate nga tebigasa butereevu bannansi. Walugembe era agamba n'ekya gavumenti okwagala okwewola ku bitongole bya kuno ate nga n'abantu ba bulijjo nabo gye beewola kino kigenda kukoseza ddala bannansi kubanga tebasobola kuvuganya na gavumenti ku magoba n'emisingo. Lwaki nkola business kikumi asatu ne business asatu ne zigwa bali abalala ne bagaana okusasula so nga nsobola okukola gavumenti ne mbashuwa nti wadde tensasudde mwaka guno omwaka gujja kukola ejja kunsasula kati gavumenti nayo bwetandika okwewola mu bifo byebimu businesses wezeewola kitegeeza nti ate gavumenti ebanga emmisa bano ensimbi. Abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nabo batangazizza wa obunafu bwa gavumenti we buli okuli enguzi esukkiridde mu bitongole bya gavumenti ko n'obutabaako wadde ekirowoozo gavumenti kyetwala okuva ku ludda oluwabula gavumenti kubanga balowooza nti buli kadde oludda oluwabula gavumenti lubeera lubawakanya. Kiba kizibu nnyo mu mbeera gye tulimu nga ebintu byonna bisobye okulowooza nti ebyo ebintu ebitono byo bijja kusobola okutereera. Obuzibu bwa Uganda na lwaki nemuleeta ekirowoozo ekisembeyo nga mu opposition lwaki tebabiwa makulu olw'ensonga tibali abakulu byetwoga nabo babyogera nga bakyali mu opposition era nabo bakimanyi nti bituufu nebwe babikola tebafunamu baagala bafuniramu we bagenda okubbira kati gwe ne bw'onooleeta ekintu nga kiri kirini oli agenda kusooka kwebuuza nze awo nfunirawo wa nzibirawo ki nze nekusizaawo nti okiwulya kye ngamba. Native yandibadde singa tulaba corruption ng'ejja esobola okukendeera etya nze agaba enguzi ne sitagigaba akasente akatono akabakaze ne kabankaze ku service delivery ne kabanga kakola kikayina okukola. Okusinziira ku mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2023-2024 omugatte ya trillion 52 nga gavumenti esuubira okukuŋŋaanya trillion 29 okuva ku musolo ogusoloozebwa kuno nga ssente endala zaakuva mu kwewola mu bitongole ebiri kuno ssaako n'ensonga endala nnyingi. Hasif Sekiwunga, BBS Terefayina ageesigika.